Sayo Jerere, olomwana affe okuwangula emisomo gye bannange tutumiza Katonda tumutendereze. Kigwana kwebaza bwekuba omwaliiro guno ngaffe ebigambo bitono wabula katuweereze ekitambiro kino olw'okwebaza ekirabo ky'omwana waffe, ekirabo ky'abazadde be, era nga otwongere omusabira aweereze bulungi naddala mu kutaasa n'okwongera obulamu mu bantu. Maria Nalwanga twongere okusabira lunaku lulwo olutu Mukama alutuwadde era katulujjagulizemu tulisanyukiremu. Ekisa ky'Omukama naakijjukiranga, Omukama akukongoze mu bingi. Bakadde baabakuzaala balema kwebaza taata ne maama abakuleeta ku nsi. Omukama n'abawa ekirabo gwe wennyini mu maka gaabwe, ate wuuno ozze mu nsi otuweereze. Bwana mukulu w'ekigo ky'e Kabimbiri mu ssaza ly'e Lugazi, Reverend Father Ignatius Kayita asabye abantu abasomye okukozesa obuyigirize bwabwe okuleetawo enjawulo ennungi mu bitundu gye bakolera, gye bawangaalira n'eyo gye basibuka. Okwogera bino abadde ayigiriza mu mmisa ey'okwebaza Katonda olwa Maria Nalwanga okumalako emisomo gy'obusawo e Mulago. Ekisa ky'Omukama naakijjukiranga n'ettendo ly'Omukama olw'ebirungi ebingi byankoze eki byankoledde. Essomo eryo ebigambo ebivudde mu Isaya omulanzi, noono Nalwanga asobola okubifuula ebibye nga bigambo bye muli awulira ddala nga yabyogera. Ekisa ky'Omukama naakijjukiranga n'ettonde ly'Omukama okwebaza ebirungi byonna Omukama byatukoledde. Olw'ekisa kye ekingi kyakwatiddwa amaka ga Isirayiri, awo oyinza okussaawo amaka gaani g'akayuki. Nalwanga muwala wa Ssaabagabo Ngogwe yawummula Stephen Mukasansubuga nga okusaba kubadde mu maka ge ku kyalo Mairikiti West Enkokonjeru mu ssaza ly'e Kyaggwe mu disitulikiti y'e Buyikwe. Ffe Omukama nzogamba nti atukongojja n'atuyisa mu biwonvu, mu bikalubo, mu bisoomoozo ebitali bimu. Ne Nalwanga Omukama yeebale kukongojja. Okuyiga nga si kwangu n'akutuusaawo. Mukama yeebale. Father Kayita agambye nti kyennyamiza okulaba nti ensangi zino ate abasomye be bakaabye abantu mu ngeri y'okukola emirimu nga dibengalye, era n'akubiriza musawo Nalwanga okukola emirimu n'obwesimbu asobole okuleetawo enjawulo ennungi mu bantu. Ensi nno bannange Omukama yino yagituwa tugyeyambise buki? Obutoole tuleme kubwonoona, tubweyambise bulungi. Omuti wootemye ng'osimbawo omuki omulala. Enzizi zaffe tuzigogola bazibeeramu amazzi amaki amalungi n'ebirala bwe bityo. Ensi ebeere nga tugifuga n'ebirala bye tusobola okuyiiya ne bannaffe abagenzeeko waggulu. Yokoma okuyiga tubaffe tukwesize nti onoobaako enjawulo gy'oleeta mu ggwanga, gy'onooleeta mu makaago, mu bantu bo n'ebifaanako bwe bityo. Bangi abandyagadde okuyiga ne batafuna mukisa kuyiga. Mwana waffe asomye busawo, si kyekyo? Busawo kutaasa bulamu, kwongera bulamu, to promote life, to protect life. Osanga omusawo ate atataasa bulamu, awagira okutta kababe bato abali munda. Iyo ogamba nti ate nga byawukanye ku ebyo temulayira. Abasawo balayira, si kyekyo? Iyo n'okutaasa obulamu. Era bw'olaba ng'omusawo ng'awagira ebikyamu n'okujja mu mbuto nakutta omanya nti avudde ku kiki? Kigenda ku kirayiro, kubanga obulamu baganda bange kikulu nnyo. Bufa ono nga emmundu yavuze wano oyinza okwesanga nga buli omu abunye eki. Bannaffe we baatambulanga mu byalo muno boogera nti abasajja baabo, so naawe n'oli musajja, abasajja baabo batuuse. Olyokolaba abantu we badduka kubanga oyagala okutaasa ekirabo kiri semalabo bwe buki
bwe bulamu. Kati bano basibwawo olw'okutaasa obulamu, basibwawo olw'okwongera obulamu. Tugenda ebiseera ebisinga mu malwaliro nga tuyebyeyebye. Oluusi n'akagambo akatono kati nga tonnaba nakukwata ku mulwadde tazaamu omulwadde amaki. Aba tugenda ku mudwaliro ffenna twali tulwadde. Singa osanga omusajja munna kiki oba natuliyakaawo katukupume pressure oweyanga naawe oyinamu ekyenjawulo hafa ekiwa etandise. Naye singa osanga kiki gwe oyinga ate twakalaba tawaliikyo twakalaba abasinda Katonda obulwadde bukweyongera n'okukola ki. Okusaba kuno kwetabiddwako abantu bangi okuli Namasole wa Ssekabaka Ssuuna II, omwami wa Kabaka ow'eggombola ya Ssaabagabo Ngogwe Omulangira Rashid Kimera, abadde omugenyi omukulu ssentebe w'ekyalo Mairit West, omuweereza wa pulogulaamu y'Ataakulaba ku Star FM n'Akalya Nsubuga, abatuuze n'abagenyi abalala bangi. Bwana Mukulu era akubiriza abantu okuweerera abaana nga Ssaabagabo Mukasa bw'akoze. Abantu ba Ssaabasajja otulowoozeeko n'okukoloboza tukoloboza. Tewaliagana olw'embeera ebaawo naye tukolobozeemu nga tulekamu, kubanga tuyinza okwesanga nga ate abaana abanaazaalibwa tebanaye banaakola ki. Ako nako tukaseemuko nnyo omwoyo, kubanga obugagga bwaffe obwo bwe tusinza ne tuweerera abaana. Oluusi tutunze ebibanja okuweerera abaki abaana, era abaana banatemuyiwa bazadde, kubanga abamu bejjeeko obugagga bakuweerera obeeko bwokola ki bw'otuuka toyiwa muzadde ate omujjukiranga bulijjo muzadde waffe oyo omulungi akutuusiza waakutuusa. Tubeere abakozi ennyo ebikubeera bangalo bunani tusobole okuweerera abaana, kubanga mu buyigirize tubaako n'eddoboozi. Mu mmisa eno ab'ennyumba ya Ssaabagabo eyawummula Mukasa Nsubuga batonya ebirabo ebisiimiddwa Father Kaita. Misanga ewedde wabaddewo okwogera kw'enjawulo era nga bonna aboogedde basibidde musawo Nalwanga n'emikwano gye abamwerekeddeko nga bakuguse mu busawo obw'okujjanjaba n'okuzaalisa, entanda ey'okubeera abakozi abeesimbu abagumiikiriza basobole okutuuka ku buwanguzi. Twagala okudda ku mwana ono Nalwanga ofunye diguli. Nze nkoze mu yunivasite emyaka mitono kati nakakola emyaka 27 gyokka. Nolwekyo omwana ono alina diploma mu nursing and midwifery, tugiyita general nursing. Nolwekyo ye musawo asobola okukola buli kimu. Kati omwana ono wa ku kyalo, njagala kubuulira abantu bano abalwadde bangi olwaleero bali mu kwesima nti bafunye omwana. Sitwagala abantu bano bajje gy'okola otandika okwekweka. Lukoloko mbawuuya abo bazze kuntawaanya. Nze we nagenda ekyambogo naggulawo oluggi, ow'ebukunja kasitajja kiwedde, ow'ebukunja kasitajja n'ebirala mbireka. Si lwakuba nti kiti, naye mbabuulire bwe tutaakole bwe tutyo ebitundu byaffe bifudde. Buli omu wooli bw'oba otunda amatooke twalabe ebukunja batunda amatooke ekireka, kubanga gwe mulimu gw'okoze. Naye abantu bufuna emirimu n'ofuna ekitongole n'otandika okugoba abeewamu. Ku kabaga kano Ssaabagabo eyawummula Mukasa agabudde abagenyi ekijjulo makeke. Oluvannyuma ye ne mukyala we beebazizza abantu ababayambye okukuza omwana waabwe Nalwanga. Wali akusibirira entanda, njagala abantu b'ekitundu kyo
eno ye wammwe nze mbadde nga nabo naye nga era mbagamba nti Bukunja ye wammwe tewali walala yagala Bukunja wammwe kubanga nange ndayagala mu Bakunja abo yagalira ddala Abakunja babeere bantu bo nabo bajja kwagala era bakwagala ate era seegaana naye abaana mbebaliza ddala bannaye kuba nze nfuna ebizibu bingi temunsuulirira abaana bangi tuba balekedde ate batufuddeko newadde bafa bannange era tubeera ffenna naye mbeeyanza munjagalire omwana oyo Muwala Nalubega mwana naye mulungi nnyo nkoze ekibanja naye Maria ku baana be nasomesa wano omwana omu yali ku luuyi lwa mukyala nga tumutwala kudde mu kuntabuli Maria nga wa myaka 3.5 yabuuza bw'ati oyo nga mubuuza nze temubuuza kwega nze sisome ku interview naye ne bakola ki tumuleka ogwo omwaka n'atagusoma twala ku Little Angel nga wa myaka 4.5 n'akola baby class interview yagiyita mu class 1 wamala baby class nemanya nti omwana ono Muwala alekedde ebizibu biki ku myaka 5.5 nemutwala Ensuuga nakola interview n'agiyita nembalimba nti wa mukaaga naye nga mu budde awo asomesa omwana Ensuuga babagira kuki odoyi yali musuubuzi Toyota Luswabi. Nakalya Nsubuga aweereza programu yataakulaba ku Star FM asabye abantu okwenyigira mu projekiti za gavumenti nga Parish Development Model basobole okwegobako obwavu. Esebeza mujeziri mugere mutunulira abaana bana abatunda n'olaba n'oli nga ayera luguudo naye ng'alina essimu 2 kuliko ne smart temubalaba abo be baavu owange Kamugundu omulembe gwammwe oba ogwaffe nange kanneeteekeyo ng'osobola n'okubeera n'essaawa yagulanga siringi 3 ku mukono siringi 10 essaawa nga tosobola kuba nayo naye olwaleero omwana alina bisikwiti bwe buti asindika mandaazi alina essimu 2 mugere mukikoleko lisaaki temulimbwa siri mu byabufuzi nenze njogera ki kubanga nze ataakulaba y'abantu mwenna era mbadde njagala okuva wala nga mwenna mumaze okuŋŋamba nti mwenna muyingidde mu gurupu yange eyataakulaba ya Uganda yonna okumanya ya Uganda bannonzeemu ne baŋŋamba genda mu bakadde banno obagambe timufa bwavu sinze sijja na ssente wano wabula nzija n'amagezi n'okulagira wa ssente zo gye zira ki mwenna abali wano mwakolifayinga dde okufuna miliyoni etya ogenda okola ekintu kyonna ky'osobola okukola mu ssente ezo nga ssente ezo tetukuwadde kulya luli edda olinga ebyobufuzi bijja bino ebiriwo bwe baatuwa entandikwa nga tulya nga tuwasa abakazi tugende tuzikozese bagenda kutandika zitubanja mu bbanga lya myaka emeka bannange emyaka 3 ddala era n'ogamba nti omuntu mubi. Omugenyi omukulu Ssaabagabo Ngogwe Omulangira Rashid Kimera yeebazizza bazadde bannalwanga olw'okumusomesa ne Ssaabagabo eyawummula n'amwebaza ekyenjawulo olw'obuweereza bwe yakola omwalina okufunira abaana b'ekitundu basale. Bigambo bino bye twogera kyekirabo ekisinga obulungi. Tujja kukuwa ebinene kuwa ebitono naye amagezi ge tukuwa ku mukolo guno tusaba ogakozese basobole okutwala mu maaso nga bw'omaliriza okusoma. Amagezi ge njagala okukuwa tonyooma emirimu. Twagala otandike n'omulimu omutono nga weeguli. Naye nga nkimanyi bulungi nti wamalidde okusoma abasawo ennaku zino bakekwa. Twagala okozesa omukisa ogwo okulaba nga otaasa eggwanga. Omulimu gwonna gwonna oba otandikiddeko okkiriza ogukole ate tonyooma ssente ze bakuwa ku mulimu. Kubanga oyinza okutandika n'omulimu nga gwa ssente ntono
n'ogamba nti nze ssente sizikolera naye nyingi olizisanga ddi ye ani ali kuyita agambe nti ssente nyingi zindi zino yangu okoleki jangu ozikolere. N'olw'ensonga eyo tonyooma mirimu ate tonyooma ssente zikusasulwa mu mulimu. Tandika n'entono oluvannyuma ojja kutuuka ku musaala ogwesiimisa. Ssaabagaba akubiriza Nalwanga obutanyooma mirimu n'okubeera ow'omugaso eri eggwanga. Kubanga okusomozebwa abaana abawala kwe bayitamu kungi osanga nawe gwalibadde kusobola okutuukako. Naye okulaba ng'oyise mu kusomozebwa okwo n'osobola okukozesa ssente ze baakuwa okuzituleeteramu ekyo kye twakutuma. Kino njagala kukakasa nti kye twakutuma weebale kukireeta. Wamu ne banno mwenna bwe mutudde awo abagole, mwebale butazannyira mu ssente z'abazadde. Twagala okubasabira Katonda awaadi eyo gye mufunye mugikozese bulungi, ebagase naffe tugase. Musawo Nalwanga asimye bazadde be olw'okumuwa ekirabo eky'okumusomesa era n'asuubiza okubeera omukozi omuyiiya. Naye nga ntandika mbadde nsabako n'emikwano gyange emitonotono emirala egikyaliwo gye neegatteko. Era gwaffe ffenna abali wano. Naye ngenda saba omu ku mukwano gwange asooka abeeko ky'abagamba. Oluvannyuma basaze keeki n'okusanyukira awamu olwa Katonda okubawa omusawo mu famire. 5 4 3 2 1. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe.